kyekyo ddala atamanyi kyasuze ku mwoyo gwa munne yakeera okufulumya enkumbi ebbiri ne weebuuza nti munnange lwaki tasooka kuvugisa ku munne endaala n'amanya ebyabadde ewuwe. Nze nno sigenda kweyisa bwe ntyo okukeera oba wonna w'osinzira okulaba ku budde bw'olimu kimpa buwi ssanyu muba munsuulidde mwoyo nga wa kibungu akulowoozaako n'akwokera lufuuwa. Yonna gye musinziira okulaba mbagamba bugambi nti bannange tusiima bwongerwa mwebala okusubscribinga n'okuwa ku magezi awo mu comments bye muba muteekayo tuba tubigoberera bulungi. Solomon Kaweesa ge mannya ku SK Media. Ebirungi ndeeta naye nabagamba njagala nnyo tubeerenga ku kigambo ky'ensimbi awo ate tubeera bagezigezi okusukkawo. Njagala mbawenga kasavu kanyama n'olwaleero nsinziira wano ne mbuuza nti ndeete mmanyi muzzeemuleeta era neetegese n'omukulu ate nga ensonga zino zo yazigunjukira ez'ensimbi. Nabagamba bendeeta bafaanana ssente, ndowooza noono mumulaba afaanana ssente era ebigambo tugenda kuba twogera ku bya ssente. Proudly brought to you by Pride Microfinance, ate nga mu kaseera katono egenda kuba efuuka Pride Bank. Kati ndowooza ebirungi ate byegenda okuleeta awo tujja kuba tubyogerako nga nabyo tomooni. Ssebo abantu babuuzeeko beeyanjulire n'okubeeyanjulira. Abalabi baffe twesiibye nnyo okuba nga mutwegesa amaaso wamu n'okutuwuliriza. Amannya gange yenze Martin Kagogwe nga nkola ne Pride Microfinance nga ndi mu kiti kya manager akwasaganya ebibiina wamu n'ebitongole mu Pride Microfinance. Weewaawo obukugu bwe bakunnyumirizaako baŋŋamba nti mu bya saving awo bw'otuula onnyonnyola omuntu akati mukasimba ne mukasimbula. Abalabi baffe abo omanyi buli lunaku tukubiriza abantu okusevinga naye abantu abasinga tebamanyi mugaso gwa kusevinga. Tuyinza okutandikira awo n'otubuulira lwaki nteekeddwa, lwaki mulina okukifuula oluyimba buli lunaku ne mu bulango bwammwe nsevinge mufaaki? Weebale nnyo mwami Kaweesa n'abalabi baffe. Ensonga eyo nkulu nnyo. Kirungi okuba nga omuntu yenna bw'obaako by'okola obaako akasente k'oteeka ebbali mu ngeri ya saving. Akasente ako kasobola okukuyamba mu bintu eby'enjawulo era nga bw'okyogeddeko. Kisookera ddala bw'osevinga akasente ako kakuyamba eri ebigwa tebiraze. Oyinza okubaako n'obuzibu oba olwazizza oba ofiiriddwa. Kizibu nnyo okunoonya ssente mu kaseera ako akazibu ng'ofunye obwetaavu obwo. N'okufiirwa bakusevingira. Olina okubeera n'akasente akali ebbali akayinza okukuyambako. Oyinza okwagala entambula okugenda okuziika, oyinza okwagala okudduukirira abafiirwa, so kiba kirungi bw'obaamu n'akasenteko nga wakasevinga kakuyambako. So ensonga enkulu esookera ddala ntusevinga okwerinda ebigwa tebiraze. Yessebo. Ensonga endala ey'okubiri lwaki twetaaga okusevinga kwe kulaba nga tutuukiriza ebigendererwa byaffe twaliise goals. Ffenna mu bulamu mwami Kaweesa okimanya bulungi nti tubaako ne bye tutuubirira mu bulamu bw'ensi eno. Ebirooto. So kiba kirungi buli lw'okola obeereko akasente k'oteeka ebbali okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo. Ekirooto kyo kiyinza kuba nga kyakufuna mmotoka, n'emmotoka gye weegombye. Oli awo b'oyagala kuzimba maka, kuzimba nnyumba, kugulayo ka poloti kange. Kugulayo ka poloti, kuteekawo bizinesi oba kutandika ka faamu kange njagala nti. Kati ekyo osobola okituukako nga oyita mu kusevinga. Essebo. Mu kusevinga muno ntera okulaba nga mulina accounts ez'enjawulo. Osobola ozitumenyeramenyeramu era lwaki akawunti eba bwetyo era nsevingako ntya nfunamu ntya? Weebale nnyo mwami Kaweesa. Nga Pride Microfinance tulina akawunti za biti bibiri. Waliwo akawunti ze tuyita eza investment. Mu Luganda kulinga kwe kusiga ensimbi. Ne tubeerawo n'akawunti ze tuyita eza transactional
account. Account ezo nga zezanguyibwako mu bya bulijjo. Kansookere ne kye tuyita investment account. Investment account ye account ejja okuyamba okutuukiriza ebiruubirirwa byo oba zitwalise financial goals. Pride Microfinance tulina account ez'ebika eby'enjawulo ezigwa mu kkowe eryo erya investment. So omulabi waffe osobola okusalawo ku zino account zingenda okwogerako n'ebirungi byazo nga bwe ngenda okubinnyonnyola n'osalawo nti nsobola okugenda n'account eno. Tulina account gye tuyita ya fixed deposit. Fixed deposit account. Mu lulimi olwangungu olwaha. Mu lulimi olwangungu yalibadde account etayanguyibwako gye tuyita fixed. Era nga bwe tuwulira ekigambo fixed. Kwegamba ebanga nkusibiddeawo. Olese ekigambo ekituufu. Account yaffe eyo eyankusibiddeawo. Sente nzisibiddeawo. Kati account yaffe eyo nnungi nnyo nti bw'owummuzaako ssente zo, ssente ezo zitandika okuzaala amagoba ate nga ziri seefu bulungi, nga ziri mu mikono mituufu. Kankuwa ekyokulabirako. Oyinza okubaako ssente z'ofunanga nnyingi naye nga tonnazipulaningira. Mu makkati awo omanyi ssente zireeta ebbugumu naddala n'amaanyi. Ntumya kifi ku kifi. Otumya kifi ku kifi, ofunye miliyoni 5 wali tozisuubirangako, ofunye miliyoni 10. Kureti nninnyako Olinnyako nninnya. Tukugamba aba Pride Microfinance nti mu kaseera ako ng'olina ssente ezo z'ofunye, olina ky'otunze, tugamba nti ssente ezo sooka oziwummuze naffe aba Pride Microfinance ku akaunti yaffe ya fixed deposit. Ssente ezo tujja kuzikusigira, tujja kuyambako okuzisiga. Tubeere nga tukuwa amagoba. Ssente zo zibe nga gye ziri bulungi nga n'amagoba geeyongera ku ssente ezo. Akaunti eyo ya fixed deposit tugimenyamu emirundi ebiri. Tulina enkola ng'amagoba ago agaba ssente ze gaba zizadde tugakuwa ku luvannyuma lw'ekiseera kye tuba tulagaanye. Nti nze nfikisingira emyezi 6. Kiba kitegeeza nti ssente zo osobola okuzifuna oluvannyuma lw'emyezi egyo 6 wamu n'amagoba gaazo. Neeriira ku kasente. Neweeriira ku kasente. Tutandikira ddala, akawunti etandikira ku ssente entono ddala, tutandikira ku mitwalo 10. So n'alina emitwalo 10 osobola okujja n'ofuna akawunti ya fixed deposit ne tuba nga tukuteerako amagoba buli mwezi. Kiseera ekitandikibwako tutandikira ddala ku myezi 3. Ssente zo osobola ozifikisinga myezi 3 paka ku mwaka. Ate oli waddembe n'okurenewinga omwaka guyinza okuggwako. Nimbaganza obwongo bukyesibye sinnafuna pulaani kugira muzisigaza. Yaokomawo ne turenewinga contract, ssente zino ne zongera okuzaalira amagoba. So okuviira ddala ku mitwalo 10 tetulina kikomo n'okweyongerayo. N'owakawumbi ajja. So account eyo gye tuyita ya fixed deposit. Naye nga bwe njogedde ti fixed deposit tugimenyamu emirundi ebiri. Eyo yennyinga esooka. Ennyinga ey'okubiri ye flex fixed deposit. Eyo yetya. Abalabi baffe nga bwe tuwulira ekigambo flex kitegeeza ekintu. Eno yo yeetaayamu. Yeetaaya. Kiba kitegeeza nti bw'onaafikisinga naffe ssente, amagoba aganaaba gakuweereddwa buli mwezi osobola okugafuna, banka esobola okugakuweereza n'ogakozesa. Olimba. So oyinza okubeera ng'olina miliyoni zo katugeze 5 nga wali agadde zibeere mu banka nga gye ziri okumala omwaka nga tozikutteeko, naye n'ogamba amagoba gano mubeere nga mukola ki? Mugampeereza. Kati nkigeregeranya n'omuntu eyalibadde nga azimba ennyumba z'abapangisa nga zimuyingiriza buli mwezi. Kati n'oyo omuntu alina fixed deposit n'agiteekayo mu nkola eya flex, abeera ng'oyo alina ennyingiza eyo eya buli mwezi. Era buli mwezi akameseji kajjanga kugwa ku ssimu yo nga bakulaga nti guno omwezi nkoze bweziti. Okoze bweziti. Ate nga sivudde mu kifo. Nga tovudde mu kifo. So yeeyo akawunti yaffe eya flex. So bakasitoma baffe akawunti ezo we ziri ku matabi gaffe gonna aga Pride Microfinance, osobola okujja n'otereka akasente ko
mu nkola eya fixed deposit. Waliwo embeera eno ku fixed deposit awo. Mwana abanja, mukyala abanja. Amafuta galinye. Mpulira nnaatera okugula emmotoka. Sabadduka, ebiveeko ebimotoka tobisobola. Munnindeko. Bino bikola bitya? Gwe, Sebadduka yaguze emmotoka. Sabadduka, sente wazijjeyo. Kyusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulaakulanya bizinesi yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Mbateresezza akasente kange bagambe mukakuuma emyezi 9 sina pulaani n'emu. Pulaani negenda egwa myezi 3. Nga abasajja bano endagaano banaagivaako n'enzirukira gye muli bannaaye enfa. Waliwo akataka nakalabye muzimpa. Era nga omulamwa gwaffe gwa Pride bwe guvuga nti enkulaakulana yo kwe kwesiima kwaffe. Tussaamu okusaba kwa kasitoma ekitiibwa. Okay. Era singa ojja nga endagaano yaffe tennaggwako n'ojja mu makkati awo, endagaano gye tukola naawe nga tugulawo akawunti ebeeramu ennyinga eyo. Nti singa onajja ng'ekiseera tekinnatuuka, eno ejja okuba enkola. Ekiseera ekisinga bw'onona ssente ze wateeka ku fixed account ng'ekiseera tekinnatuuka, amagoba ogafiirwa. Amagoba okola ki? Gonna ag'emabega. Kuba oba ovudde ku ndagaano. Naye ate bw'ebeera nkola yaffe n'akawunti yaffe eri gye njogeddeko eya flex eyo, ndowooza ogiraba nti ye amagoba baba bagakuwadde dda. Mba nakalidde edda akasente. Eyo tokosebwa nnyo. Naye eno gy'ogamba nti nkoze contract ya myezi 6 n'ojjaawo mu makkati. Lwaki amagoba ago gafiirwa? Kubanga ssente ezo naffe tubaako we tuziwummuza nga tusuubira nti tujja kuba tuzikozesa ekiseera ekyo. Kati wabeerawo okutaataagana mu makkati awo okuzikimayo gye tuba twazisiga. Ate naffe era ebiseera ebisinga singa tuba tuzikimyeyo obukwakkulizo obusigala bwe bumu, amagoba ago baba tebagatuteeramu. So tukubiriza abantu yaffe nti bw'oba ofunye akawunti ya fixed deposit, tugumiikirize nnyo tumaleyo ekiseera. Naye mu makkati awo bw'oba ofunye ebigwa tebiraze, sente zo zijja kuddizibwa naye ojja kukosebwamu katono ku kyamagoba. Ng'oggyeko okukosebwa mu magoba, mwe nga banka muba temuyinako emuntemako olw'okugira endagaano? Banka tejja kutemako sente zonna. Tumakinga sure nti sente zaffe sente zo zonna nga bwe waziteekayo tujja zikuddiza nga zijjudde bulungi, tetujja kutemako sente zonna. Wabula ekijja okukosebwa ge magoba gali. Kubanga naffe tujja kuzikimayo gye twazisiga. Kubanga ffe enkola yaffe nga banka nti bw'otuwa ssente ne tulagana emyezi 6, naffe tubaako gye tuziwummuza zituzaalira amagoba, tulina ebitongole ebyenjawulo bye tukolagana nabyo. So mu makkati awo bw'ojja naffe tuba twakola endagaano y'emu n'abo bwe twasiga nabo ssente. So amagoba awo mu makkati n'engafiirwa. oba ogafiirwa. Enkola eno eyawukana etya ne ku ky'omuntu atambudde n'agenda mu gavumenti n'agulayo bonds? Weebale nnyo Mwami Kaweesa ekibuuzo ekyo. Enkola y'okugenda mu gavumenti n'ogulayo bondi nkola nnungi. Naye bw'otunuulira bonds ezo, abantu baffe aba bulijjo tibazitegeera bulungi. Era nga wakoze wano survey n'obuuza abantu 10, bakunnyonnyola nti boodi obimanyeeko. Baganzi ndaba basajja kuva mu banka kati abantu abasinga abantu baffe tebakola ki? tebabimanyi. Tebabitegeera bulungi. Naye waliwo ekimunnyonnyola omuntu waffe ne mugamba ojja kuteeka ssente ku akawunti ekiseera bwe kiti ojja kufuna amagoba bwe gati. Ngayagala nnyo kyanyonnyola ng'alaba. Nga bw'omanyi nti Pride ebiseera ebisinga tusimplify nga tumenyaamenya ebintu omuntu wa bulijjo n'asobola okubitegeera, ate era n'omuntu gwe tusinga okuweereza ye muntu waffe oyo owa bulijjo. So ayinza obutategeera lulimi lwa bonds, ayinza obutategeera
ebirala byonna terminologies kati fixed deposit kyeberedde ennungi nti omuntu wa bulijjo mwangu wa kugitegeera ate n'empeereza emuli kumpi obutafaanana na bonds. Waliwo ekigambo kye tuwulira wali ogambye omuntu osobola okukola investment account no savingira emmotoka no savingira ettaka. Eyo account eya investment teyina nnyo bweyawukana na fixed deposit nti nyinza okuba nina kyensevingira ng'ate eno banka naye akasente bwebaako bwekatemako kyokka eno yogedde temutemako ate nze nfunamu enjawulo eriwaawo. Weebale nnyo mwami Kaweesa. Kakati ku akawunti zaffe ezo zenjogeddeko ze tuyita investment account mwe mubadde n'akawunti yaffe eya fixed deposit. Newakubadde nga fixed deposit tugimenyeemu ne tuteekamu ne flex. Kati tulina n'akawunti endala era eza investment. Waliwo akawunti gye tuyita save for target. Era nga bw'owulira ekigambo save for target tereka olw'ekigendererwa. Eyo njiwulira mugiyimba nga luyimba. Akawunti eyo kasitoma waffe asobola okugiggulawo n'abeerako ekigendererwa kye ky'ayagala okutuukako. Nga bwe twayogedde nti kyattaka kyakugulayo kayana. Kyattaka kugulayo kayana ayinza okugamba nti njagala kukituukako myezi 3 myezi 6. Mwaŋŋamba n'embaga nabiwulira. N'embaga yennyini osobola okukozesa akawunti yaffeemu eya save for target. Akawunti eyo ogiggulawo ku matabi gaffe gonna aga Pride Microfinance oba osobola okukuba ku nnamba zaffe eza Pride Microfinance omukozi wa Pride asobola okutuukako akawunti eyo tukiguggulirawo nga tuvudde mu kifo. Akawunti ebirungi byayo anti okugiggulawo weetaaga mutwalo gumu gwokka n'ennangamuntu ogw'Uganda. Ate ekyewuunyisa omutwalo ogwo guba gugwo lwakuba kye tutaagala kubeera n'akawunti nga teriiko ssente. Etteeka eritufuga erya banka otandikirawo obugagga so giggulawo n'omutwalo gumu. Akawunti yaffe eya save for target teriiko charge yonna. Abantu abasinga batya okuteeka akasente mu banka ate n'enzija enkya nga bakatoddeko. Akawunti yaffe eyo tetujja kutemako. Akasente ko nga bwe wakateekayo ate ffe kye tujja okukola buli mwezi tujja kusuulirako amagoba. Naye eriko amagoba. Tukuteerako amagoba buli mwezi. Ng'oyagala ng'osikiriza nnyo abantu okusevinga oba otukuba bukubika libi. Kituufu mwami Kaweesa nti tukujja kuteerako amagoba era amagoba ago tujja kuweerezanga message buli mwezi. Nti gazze. Buli nnaku z'omwezi 3 ojja kufunanga message ku ssimu yo ng'ekulaga obungi bw'amagoba. Bwe mba nsondera mbaga kitegeeza ne Pride eba ensondeddeko. Ne Pride eba ekusondeddeko. So akawunti eyo ejja kuzaalanga amagoba. N'ekirala nti akawunti yaffe eyo tugiyunga ku nkola yaffe gye twaliise ya mobile banking. Eya app eya app. Ndaba n'ab'ebipeesa mwabawa koodi. Yes. Customer waffe aba asobola okucheckinga balance, asobola okusindika ssente ku akawunti eyo. Wabula kye tuli restrictinga oba kye tuteekako emiziziko kanjogere bwe ntyo kwe kujjayo. Nti oba tosobola olwokuba nti ate we mbadde nzija nange yatukulimitinga akawunti eyo okujjayo ssente ng'okozesa essimu. Olw'ensonga nga bw'owulidde erinnya lyayo save for target tetwagala zikusembereza ng'ekikemo. Ebirala byonna ojja kucheckinga balance ojja kufuna message naye ku option kaweereza wano tekaliiko. Naye kano bonaatuuka withdraw bajja kugamba genda ku banka tuukirira banka oba ettabi lyaffe lyonna likuyambe. Olw'ensonga nti akawunti eyo yakigendererwa save for target. Tetwagala ssente zino obadde awo olinako wootuddeko n'emikwano gyo oyagaddeyo akacupa k'omwenge temufaayo apu ngiina kababawe. Ssente ezo oba tojja kusobola kuziggyayo. Naye bw'oba nga ofunye obwetaavu nga bw'owulira nti erinnya lyayo save for target nti era bw'oba ogiggulawo tubeera n'ekiseera kye tulagaanye oba myezi 3 kubanga ekigendererwa kyonna kibeerako ekiseera. Olina okubeerako n'ekiseera myezi 3 talinga ku myezi 3 mulimu n'ab'emyaka mwaka n'emyaka 2. Tukomera ddala osobola okusayininga myaka 2
emyaka ebiri bwe giggwako era osobola okujja n'orenewinga nti account target yo. ekyabulamu twongereyo. Yes ssebo. Okay. Naye mu makkati awo oyinza okwagala okufuna ssente era nga bwe wambuuzizza ku eri akawunti yaffe ya source kintu kigudde awo. kintu Ddiirwa ebaluse. ebaluse akasente kange nkeetaaga. Osobola okutuukirira bulanki yaffe yonna n'oteekamu okusaba kwakwo eri bulanki manager mu buwandiike bajja kuddamu kusaawa eyo yennyini akasente ako okafune n'amagoba gaako. Newakubadde ng'ekiseera kyo kiri tekituuse. Kati byute yeenu amagoba sigafiirwa. Amagoba togafiirwa. Nate nnyumidde. Amagoba togafiirwa era sente ezo basobola ozikuwa n'omaliriza ky'oyagala. Naye omulabi yandyagadde okumanya yes nkoze application eno ddiirwa ebaluse kintwalira bbanga ky'okufuna ssente zange. Wootuukira ku ttabi lyaffe lyonna ng'ononyi ssente just kuba kujjuzamu kafoomu ako akasaba nti newakubadde ekiseera tekiweze nsaba akasente kange kampeebwe mbeeko bimmaliriza. Just mu ddakiika budakiika okusaba kukuba kuyiseemu akasente ako ne bakakuwa. Naye ekiseera kiri kye twalagaana singa kiba kituuse tuwabeerawo muziriziko gwonna. Nzija nga nzimba ne briefcase yange zange muziteekamu. Abantu mu experience yoloza mu saving for a target basinga kusavingira ki? Webale nnyo mukama wange ekibuuzo ekyo. Abantu baffe abasinga abazadde basavingira nnyo school fees. Agulawo akawunti eyo n'agimanya nti ya school fees. Ya school fees. Abalala bakasitoma baffe betutera okwogera nabo ng'abavubuka basavingira nnyo okugula ebidduka nga pikipiki, emmotoka. Bakasitoma baffe abamu kugula ng'ettaka. Saabasinga bali mu kkowa eyo. Yes. Era akawunti yo mwami Kaweesa kano sikerabira tulina abantu baffe abali emitala w'amayanja. Bankuba kyeyo abo ate balaba nnyo emikutu. Bankuba kyeyo. Akawunti eyo bakoledde nnyo olw'ensonga nti bw'aba agenda ebweru akawunti eyo aleka agiguddewo era tutera nnyo n'okugenda mu makampuni ago agabatwala ne tubagulirawo akawunti. So n'asigala nga asevingako ku akawunti eyo ng'ali bweru. Tulina enkola zisobola okuvaayo ne zigwa eno. Ssebo asobola bulungi okuziweereza nabwabeera ng'akozeseza enkola zaffe eza Airtel Money, MTN asobola okuweereza bulungi ssente ng'ali emitala w'amayanja ne zituuka ku akawunti era banka n'emuddiza message nti tuzifunye nti ssente zo zifuniddwa. Waliwo akabuuzo ke njagala okubuuza ku mobile banking yo naye ndowooza ndikabuuza omuntu atuulayo nannyinnyonnyola. Waliwo ka challenge abantu ke batera okufuna ku apps ezo nga bw'obaako ky'oupdatinga kuba ebintu ebisinga essimu we update them ogenda okudda ku app ng'ate tekyaggulirawo ebweru ng'ate bakugamba okontaktinga ebbanka yo simanyi. Weebale nnyo mwami Kaweesa. Kakati bakasitoma baffe tubawa services za mirundi ebiri abakozesa mobile banking. Tukuteerako application abalina smartphone n'enkola yaffe eri gye tuyita eya USSD abakozesa amapeesa ba analog. Ekitegeeza nti n'oba okozesa smartphone ng'olina app tukuwa second alternative. Oba osobola okunyiga star 255# n'ofuna empeereza y'emu gye walifunidde ku app. So bakasitoma baffe abayinza okuba nga bafunyemu obuzibu oba bwa netiwaaka oba tolina data osobola okukozesa enkola yaffe eyo eya star 25# n'osobola okufuna empeereza yaffe. Ate mwattu eyakipeesa tetera kulemererwa buli wamu egenda. Telemererwa. So bwe tuba tusevinga tutunuulira ebintu ebiwerako nga ffe bakasitoma oyogedde ku different accounts. Gwe ng'omu olowooza akawunti kyeyandikize? Akawunti zaffe zonna nungi. Oba buli omu gy'ogyogerera ejjirako ebirungi? Buli emu eyina ebirungi lwakuba ebirungi bino byawukana n'ebigendererwa. Oba byawukana n'enfuna yaffe? N'enfuna
wamu n'ebigendererwa. Nze ow'enfuna entono. Ow'enfuna entono oyinza tulina ebika bya akawunti endala biwerera ddala tuwezeza ddala akawunti ebika bya akawunti nga 8. So mu kwogera mbadde naakamenyako bisatu. So waliwo n'akawunti endala mu maaso awo nga bwe ngenda okuzimenya Zino Akiba Akiba Smart. Yes, nezisigadde endala nazo zikyaliwo mu maaso awo tugenda kuzoogerako kati nga tuvudde ku self target. Tukyali ku account ze tuyise investment account. So far abalabi baffe twogedde ku fixed deposit netugimenyamu emirundi ebiri netwogera ku flex twogedde ku eno gye tubaddeko save for target kati waliwo endala gye tuyita save as you earn. Mu Luganda lwaffe kyali badde tereka okusinziira ku nnyingi zaayo. Akawunti yaffe eyo nungi nnyo naddala ku bantu baffe banfuna musaala. Bw'oba ng'ofuna musaala akawunti eyo nungi kubanga yo kye tukola oba olina okubeera n'akawunti gye tuyita mother account katugeze ng'olina Akiba oba Smart nga bwe nja okuginnyonnyolako. Akawunti eyo ogiteekako kye tuyita ekiragiro. Omuzungu kyayita standing order. N'ogamba nti buli nnaku z'omwezi naddala banfuna musaala ebiseera ebisinga mu nnaku z'omwezi 25. Abali mu kampani ennene abalina okulinda 3 gakoone naffe gye tuli. Ebitongole ebitusasula nga bukyali mu 25 biba bitandise okuteekako emisaala paka ng'ennaku z'omwezi 3 emisaala giba gisasulwa. Akawunti eyo gy'oba ogudde mu Pride osobola okugiteekako standing order n'ogamba omusaala katugeze gusasulwa ennaku z'omwezi 25 n'ogamba tuyinza okukola the next day oba 25 zennyini tugende ku muntu ali average tugamba 28 n'owa ekiragiro nti ennaku z'omwezi 28 njagala emitwalo 5 give ku akawunti yange eno eya Smart kwenfunira omusaala eya Akiba kwenfunira omusaala zigende ku akawunti yange eno eya save as you earn. Sente ezo zijjanga kuvaako automatically zigende ku akawunti yo era tujja kuweerezanga obubaka nti ezo zivuddeko. Yes, zigenze ku akawunti yo eri endala. Nanze wali mpandiika mu katabo bw'owandiika mu katabo ate tukuwa statement tukuweereza statement era oba osobola n'okucekinga balance wo n'omulaba. Ekyankiza ekiri ku akawunti yaffe eyo nti yo amagoba gaayo nago gali waggulu. Pride ekuweera ddala amagoba agali mu bitundu 7. Ago nago nga ya bwe saving oba buli mwezi sente ze ziba zigenze ku akawunti ye eri eya save as you earn tuzongerako amagoba buli mwezi. So abantu abasinga kitukaluubirira n'ofuna omusaala ate ogende ogugjeyo ate osavinge. So ffe tukikuyambako just kabyotuwa standing order. Akawunti emu eyo oyinza okuba ng'olina n'omuntu omulala gw'oyagala okuweerezanga ssente ezo buli mwezi nga naye toteganye oba mukyala oba mwana. So akawunti yemu yo yennyini egyolina tuteekako standing order sente ezo ne zigenda ku muntu oyo. Oyinza okusalawo nti maama buli mwezi nja kumuweerezanga ekyekumi kyo. Senkola yemu eyo era esobola okuyamba. Mu mbeera eyo omuntu ayinza okuba nga ayagala abeere ne account ya save as you earn ne ayashuma omusaala agufunira walala asobola okuwa banki eri standing order baweereza ssente ezo ne zimuterekera. Weebale nnyo ssebo. Kakati akawunti yaffe ya save as you earn nga bw'ogirabye save for target nga bwenjogeddeko ne fixed deposit. So za akawunti ze zigwa mu kkowe lya investment account. Kakati bano bannaffe banfuna musaala bannyina business tuggulawo akawunti ze tuyita transactional account. Nga nzija ku kibuuzo kyo nga bw'okimbuuzizza. Kakati singa oba ofuna omusaala nga wali agadde omusaala gwo oguyitire mu Pride Microfinance tujja kusaba oggulewo akawunti yaffe eya Akiba
akawunti eyo eyakiba kwe tuteeka standing order. Zikutuke kuno zigende wali ku akawunti yaffe eya save as you earn. Kati akawunti yaffe eyakiba n'akawunti endala nga bwegenda okuzoogerako zigwa mu kowe ya transactional accounts. So akiba yaffe eyo ya akawunti yaffe bwafuna omusaala ina ennyingiza ya bulijjo gy'osobola okuggulawo n'oba ng'oterekako ssente zo. Naye akawunti eyo ekakata ku ba musaala bokka ffe abasuubuzi bwe mbanga buli lunaku mbaleetera akakadde k'essiringi sobola teekawo standing order neze buli mwezi ku ze ndeese zonna muggyeko bwe ziti muteeke wali. Yes, weebale nnyo mukama wange. Akawunti eyo tekoma ku ba musaala gwokka n'omusuubuzi n'omuntu yenna owa bodaboda yes yasobola okusalawo akawunti ye n'agiteekako standing order nezigenda ku akawunti yaffe eri. Lwakuba abo bazibu lwatayagadde zigendako sijja kuteekayo. Kiba kitegeeza naye eba ndagaano nti era lw'oliteekako zijja kuvaako automatically. Kituufu oteekako n'oba oyisizzaamu mu nnaku ziri eziri mu ndagaano tekiriiko fayini yonna wabula ssente bwe zituuka zijja kuvaako zigende ku akawunti yaffe eri. Era tukuweereze n'obubaka ku zibanga za simu ekuwoze gwe n'ogaana osasula n'ekulinda lw'olikateekako. Okay, kale abalabi abalungi tukyagenda mu maaso naye katusooke tuwumulemu eddakiika emu temuvaawo tukomawo.